okuloota embaga. Yes, kyekirooto kyetugenda okuba tutunuulira olunaku olwaleero. Bantu bangi nnyo baloose ekirooto kino ne batategeera makulu gaakyo. So mubimu byetugenda okuba tutunuulira, kuloota nga olaba ogenda ku mbaga oba gwe mugole naye nga tolina ngatto, ng'omugole tomulaba, nga toli prepared. Oluusi olaba omukolo gulina kubaawo kw'olunaku naye nga gwe olaba nga teweeteeseteese. Oluusi mutegeesa omukolo abako ne batajja. Oluusi ogenda kubanga oyanjulwa, tujja kitwalira wamu naye ng'olaba era mu butuufu kyekimu era nga toli mu ngatto. Oluusi olaba nga omuntu akubasa muntu mukadde, gawuni njulifu, owedinga ne ex-wo, omukolo tegulabika bulungi. So byonna tugenda kuba nga tubitunuulira olunaku olwaleero mu kirooto kino ekyokuloota nga oli ku mbaga oba ng'omukolo gwo. Ekirooto kino kisobola okubeera very direct oba okubeera nga tekiri direct. Kyetegeeza okubeera direct nga Mukama Katonda kyewalabye kyennyini kyayogerako. Abamu Mukama Katonda abakuba ne ddeeti z'emikolo gyabwe mu birooto. Abamu Mukama Katonda abalaga n'abaami baabwe mu kirooto nga si bino ebyokweruusaloosa, nga byaddala n'abalaga buli kimu nga bwe kigenda okukola ki okubeera. So ekirooto kino kisobola okubeera ekya direct oba kisobola okubeera nga tekiri so direct. Nawe tutunuulira embaga egatta abantu babiri, omukazi n'omusajja. Ababiri ne bafuuka atya? Omubbayibuli kyava agamba nti omusajja kyaliva aleka bazadde be n'agenda n'ayitaba ne mukyala we, ababiri ne bafuuka batya? Omu. So embaga ekolebwa wakati w'abantu ababiri nga bagenda kutta omukago ate baddeyo bafunka omuntu omu. So mutandika muli basingo ne mukomekera nga mufuuse single person, mwena babiri nga mufuuse atya? Omu, in this union of marriage edifiningibwa Mukama. Now ekirooto kino nga mbagamba kiriko side ennungi oba kiriko side embi, kisinziira ekirooto kyonna bwe kiba kikoze eki bwe kiba kifaananye. Bw'oloota nga toyina ngatto mu bigere ng'olaba ogenda ku mukolo gw'oluusi gw'emugole, oyambadde bulungi gawuni yo naye nga mu butuufu mu bigere temuli ngatto, manya mukwano gwange obeera busibe. Mukama Katonda bakulaga nti amagenda g'obufumbo obutukuvu tolina. Abamu oluusi oloota ekirooto kino nga mu butuufu olina mu biro byo ne meeting zaatuula dda naye ng'olaba mu butuufu bagenda kukuba mbaga naye nga mukwano gwange oli mu bigere. Manya nti mukwano gwange Mukama akulaga amagenda tewali ag'obufumbo obwo. Olina okuba ng'onyingira mu kusaba n'okusiiba olwa n'olutalo so okufuna amagenda ago ag'okubanga oyingira mu bufumbo obutukuvu. And most of the times Mukama Katonda asobola nga kuwoninga ku muntu gw'ogenda naye, so olina okubeera very careful n'okubuuza Mukama ani gw'ogenda naye. Yandibanga kugamba nti amagenda mu bufumbo bwo tewakola ki, tewali gwaloota nga oli mu bigere. So olina okubeera very careful mukadde ako okutegeera ddala exact omuntu kuvu kyayogera. Kyolina okutegeera the basics z'ekirooto dini kyo kisobola okubeera different, naye at least otegeera nti wano tewali magenda. Onoonya engeri gy'okola ki, gy'osabamu. So okuloota nga olaba oli ku mbaga bagenda kubagatani nga kituufu kiri nti akutwala taliiwo tomulaba, ng'oliwo wekka, tewali mugole musajja oba tewali mugole mukazi gw'okola ki, gw'owasa. The fact that tewali muntu gw'owasa oba akutwala, manya nti mukwano gwange those are demons, that's a demonic wedding. Mukama bakulaga nti mukwano waliwo obusibe, and most of the times abamu babafumbiza ebintu ebizibuzibu. Osanga bakufumbiza emisambwa, osanga bakulogaaloga, bakufumbiza emyoyo y'embaga gy'oba olaba ng'oluusi kutwala tomukola ki, tomulaba. Lwaki? Kubanga ebiseera ebisinga kuba mwoyo mubi guba kutwala. And sometimes mu birooto ebimu osobola okuloota nga omuntu akutwala mukadde, ng'oli muvubuka naye nga akakazi k'otwala kakadde, ng'olukazi luli awo terutegeerekeka, n'ebirwambadde tebitegeerekeka nga lwotwala. Oba olusajja olukutwala nga lusajja lukadde, manya mukwano gwange kyekimu Mukama bakulaga nti amagenda tewakola ki, tewali, waliwo obusibe awo mukwano gwange. Abamu nga oloota nga lukuteekako n'empeta. Mukama yeebazibwe nnyo. Ekirooto ekyo kiro kiwerako obujulizi, nange nakirootako nga olukazi
olaba olukazi lwe nali mpasiza mu kirooto bannange nga lwonna terutegeerekeka ate ne lumaa ne lugamba lwayogera na mu luzungu ssebo that sit at my feet ndowooza owulira sit at my feet kitegeeza n'okufuga lwe lufuga n'olukazi lwali lumanyiira so mukwano gwange manya nti awo egyo yonna gibeera myoyo mibi kati si kye kirooto kyofuna n'odda mu tulo mukama yeebazibwe nnyo sit at my feet kitegeeza nti nno twagala kubanga lwe lufuga oluzimu olwo ati naye bwobanga olose ku kyoto kifaanako bwe kityo goloka bugolokosa olwana olutalo so okuloota nga olaba nga mu butuufu ogenda ku mbaga naye ng'embaga y'omu butuufu terabika bulungi ng'omukolo gwo tegutimbiddwa bulungi mukwano gwange manya nti magenda g'obufumbo obutukuvu gali mu kubanga gakola ki tewali omukolo gwolaba nga tebirabika bulungi tebitegeerekeka manya nti awo tewali olina okuddayo okole ki onoonye Katonda buli kintu kyolaba ku mukolo gwo nga tekinyumya mu kirooto manya mukwano gwange walubeerawo okulumbibwa okuba kuzze okubanga kuzekeriza ekyo and most of the times amubiroota ng'olwedde mulina magenda gammwe muli mu biro byammwe byakubanga mufumbirwa n'otya ebirooto nga bino manya nti mukwano gwange wali emyoyo gigolokose okubanga gizikiriza ekyo ky'oba ogenda okubanga otuukako nawe waliwo embaga endala gitwa mu Bayibuli mu kitabo kya Matayo sura 25 esooka paka ku 13 Yesu alina bwe yasomesa ku bawala embeerera abaali banindirira omugole so sokola ekirooto kino nga kitegeeza okulindirira omugole nga Mukama Katonda akulaga engeri gy'oyimiridde mu nsi ey'omwoyo okubanga omulindirira kubanga naye tumulindirira kawasa waffe agenda okubanga yeetwalira ekkanisa agenda okubanga atwala omugole we nga yeggwe nange Mukama yeebazibwe nnyo kati ekirooto kyo nakyo kisinziira bw'oba olabise mu kirooto ekyo bw'oba olabise nga toli prepared abamu oloota mu butuufu ng'embaga etuuse naye nga toli prepared abamu nga tolina singa ate olina mufumbo Mukama Katonda bakulaga nti no, you're not prepared for him. Yesu bwaddira tojja kusobola kuyingira wa kabaka wa Katonda kubanga etawazayo temuli mafuta. Omugole agenda kujja nga koleza naye nga temuli mafuta. So kisinzira ku kyoto ekyo bwe kiba kifaananye. Osobola okuloota nga olaba bakuweddinga ne X wo. X ng'ate gw'oli nayo ku mbaga. Nebikusobera ng'ozuukuse banne ate X yakimye ekimu mu mbaga yaffe. N'ekyoto kino kiriko sayidi ennungi n'embi. Waliwo abalina ba X nga tata abaana bamuzaalamu abaana kati mwayawukana obadde osaba Katonda arestowalinge obuuza Mukama ono ye wange n'ote ekyoto ekyo nga babakuba embaga teriko obuzibu bwonna. Kiga toli mu ngatto ng'embaga yonna buli kimu kiri bulungi muli mu ssanyu. Ebiseera ebisinga Mukama Katonda bakugamba is going to restore your marriage. Oba olina okuba ng'osaba Katonda arestowalinge ate abatuuse ne ku bufumbo obutukuvu. Mwabalina ba X wamuzaalamu abaana biki mwakyankalana kati ng'obadde osaba Katonda n'ote ekyoto ng'ekyo. Naye abamu mwali mu bwenzi mweyendako awo kakati wagenda oli yamuvinga ono yawasa biki ate oloota muli mu mbaga. Mukwano gwange manya ebiseera ebisinga eyo union gy'olabye ebeera ndagaano zibeera ndagaano semizimu gyerikozesa advantage nebeera ndagaano gye mwakola awo nga yekyayogera emyoyo gitambulirako nga gikyakola ki yekyayogera. Kati kyo mukwano gwange ekyokola oba okimanyi oba olina kukola ki kulwana bulwanyi. Simanyi oba ekya gawuni enjulifu nakyogeddeko olaba gawuni yo njulifu oli singo n'otanga okuli mu mbaga naye ng'olaba mutuufu gawuni ekoze kyeyulise. Manya mukwano gwe ekyo kiba kiraga disappointment n'ekiswalo kiba kigenda okujja ku bulamu bwo. Disappointment oluusi waliwo opportunity y'amaanyi egenda okuba ng'ejja oba already oli mu process waliwo byeraba ebigenda mu maaso meeting zaatuula dda kati olaba gawuni eyulise oli mu mbaga ne gawuni eyulise. Manya mukwano gwange ekiraga you're going to be disappointed. Ate egenda kugirako ki ekiswalo ogenda kubanga okola otya ogenda kubanga onoonya Katonda ku nsonga eyo. Tekitegeeza nti biveeko obuvi. Ekyagawuni eddugala ndoza nakyogeddeko kiraga butali butuukirivu. Mukama waffe omulungi bazibwe kiraga butali butuukirivu. Mukama waffe Yesu agenda kujja kutwala omugole we nga taliiko bbala yadde lufunyiro lwonna.
So oluusi olwota nga bakuteekako empeta naye nga mu butuufu omusajja akuteekako empeta tategeerekeka, twagedde kasajja kakadde nosooka ota ekisajja nga tekitegeerekeka mu kirooto. Manya mukwano gwange ebiseera ebisinga egyo myoyo gye giba gikola ki, gikola naawe endagaano. N'abagambye nti wali abantu abamu babulya kino, wali abantu abamu nga babafumbiza agooya agabi. Temulyanko abantu bagamba nti ebintu binkozesa. Wali abantu nga babafumbiza agooya agabi gye galebe mikwano. So ebirooto ebimu bye baloota bye bino. Ali mu mbaga wasa, tamulaba, empeta ng'alina agaweta ku ngalo. So olina okubeera mwegendereza nnyo. Bw'ota ekyoto nga toli prepared mu mbaga yo, ng'olaba teweeteeseteese, manya mukwano gwange, Mukama yandibanga akulaga nti teweeteeseteese, ebiro bye by'okujja bizotuuka nga teweeteeseteese. Ate n'ekirala, bw'oba ng'obadde oli mu sizoni yo ya mbaga n'ota ekyoto nga kino nga teweeteeseteese, manya mukwano gwe olina okuba ng'osaba ennyo. Wandiba ng'omulaba Sitaani ayagala kukuba nteekateeka zonna kulaba nga azikiriza. Olina okuba nga weeteekateeka gwe ng'omuntu ogenda maaso ga Katonda okuba ng'olwana olutalo ate okole ki, owangule. Buli kyonna kyolota nga kiri negative, tokitwala bubi. Manya nti Mukama akikulaze osobole okuyimirira olwana, manya biza byatuweebwa. So ekirooto kino ekya wedding kitambulirako breakthrough, ate era kisobola okuba nga Mukama Katonda akikoze okuba nga akulaga obusibe obukuliko. So kisobola okubeera very direct and kisobola okubeera indirect. Kikyali mikwano kamberekereze. Mwebali nnyo badde kumpuliriza. Bw'oba ng'olipya subscribinga eno bagiyita Chosen Generation, okondeka bw'ona kikola ekyo ojja kuba ng'ofuna video zitteekayo buli lunaku. N'ekirala kyenja okwogerako, bw'oba ng'olina ekyoto kyonna kyesikonyeeko ku nsonga eno eya wedding zokka, ku mbaga nga oluuse ku kyoto kyo ku mbaga nga sikikonyeeko mu byenjogedde, mubiteeke mu comment section. Njabikolera video nga nziramu ebirooto byammwe byonna ebikwatagana byonna basobodde okudda banesi byonna byonna basobodde okudda bikwatagana ku mbaga. Ekirooto ekyo wakiroota otya? Njankola ka video akali separate nga nyongera okuba nga nnyonnyola, nziramu ekibuuzo kimu ku kimu nga nziramu ebirooto byammwe ebikwatagana ku ki, ku mbaga. Kale mikwano ndowooza kankomaawo. Genda mu comment section mulimu enamba yaffe ey'essimu bw'oba ng'otabira ku YouTube, bw'oba ng'otabira ku Facebook oba TikTok oba ewalala wonna, genda ku YouTube oteekemu The Chosen Generation. Oba kyonna ky'oloota ojja kuba ng'ofuna meaning ebirooto byonna by'okola ki, by'oloota. Kyonna ky'oloosa ogenda mu YouTube channel n'oteekamu katugambe okuloota embaga kitegeeza ki by Brother Steve, ne ojja kuba ng'ofuna ka video olabe kuloota ssente, ebirooto byonna mbwa byonna tubikoze tubinnyonnyodde. So kiri gy'oli kugenda n'onoonya ky'oyagala n'okola ki, n'okiraba. Waliwo enamba y'essimu eri awo mu comment section nga njogera n'abali ku YouTube. Kebera namba eri mu simu, eri mu comment esooka waggulu. Tuweereza message tujja tugatta ku WhatsApp tube nga tuweerezaamu mu group zaffe ezo ku WhatsApp. Kale bane mbeere bulungi tusinkane mu kae video akaddako. We are the chosen ones, shining like the morning sun, walking in His holy light, guided through the endless night. Faithful hearts and hopeful eyes, heaven's calling, we will rise. Blessed and strong, we won't bend, in His love we'll ascend. We are the chosen generation, the beacon of His creation. With hands raised high, we touch the sky. In His grace we find salvation. Together we face the storm, heart to heart. We are born in the glow of His embrace. Every trial we shall face, in His name we stand as one. Every race beneath the sun, bound by love will never break. In His truth we awake. We are the chosen generation, the beacon of His creation. With hands raised high, we
touch the sky, in His grace we find salvation. Together we face the storm, heart to heart we are born. In the glow of His embrace, every trial we shall face. In His name we stand as one, every race beneath the sun, bound by love will never break. In His truth we awake. We are the chosen generation, the beacon of His creation. With hands raised high, we touch the sky. In His grace we find salvation. We are the chosen generation.